Abalangira n'Abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu ba Ssekabaka Omumbejja Ndagirita Jjuuba, bannange emirimu gibadde emirimu egy'obupakasi bw'eno bwe tupakasa okulaba nti nno tetuyisibwa mu nkwe, kubanga bw'obanga weenywezezza ng'olina kw'osibidde olukoba, kizibu nnyo omuntu okuva eri akuyigirize obukumpanya, obubbi, obulyake n'ebirala. Mbalamusizza mwenna, wabula ekindeese akatambi tekagenda kuba kawanvu nnyo, kajja kuba kampi kuba ndi ku mirimu gy'abandi. Ekikulu Abaganda mwenna gye muli, oba muli ludda wa oba muli ludda wa, mbasaba muleke kulimbibwa Mwami Mayiga Charles Peter agambye nti nno yayogedde ne beene Ssaabasajja Kabaka waffe. Ekyo kyokka ekikolwa kye yakoze kimuleetera okuggyibwamu obwesige bwe kiba nga kituufu ddala nga yayogedde ne Ssaabasajja Kabaka, era bw'abanga Kabaka Mayiga oba Katikkiro oba Mukuumaddamula afuuse namwanja ng'ebikere by'enjala, oyo aba takyalina bwesige bwonna mu Buganda. Nabanyumiriza Katikkiro wa Ssekabaka Kiggala eyavaako alyoka afune Kabukutu, lwakuba erinnya saalibagamba kubanga abajja mu lulyo olulangira bajjira ku bigambo bye twogera ku mitimbagano. Nze ndi gundi, jjajja wange era bwe yali bw'ati ne bw'ati. Oyo Katikkiro namwesigalizza. Bwe yali nga Abaganda bagoba Katikkiro oyo, yamala kwogera byama nti Ssaabasajja Kabaka Ssekabaka Kiggala oba Ssaabasajja ku ngubu yali si Kiggala, yali awulira naye yali ayagala kumanya bye bamwogerako. Bw'atyo Katikkiro oyo Abaganda baamunaabira mu maaso olw'okuba nti Katikkiro wa Buganda tabeera nnamwanjula. Katikkiro bukyanga abeerawo okuva Mwami Mayiga bukyanga abeeramu apaatikibwa mu Bwakatikkiro bwa Buganda, Mwami Mayiga tetugambangako nti yayogedde ne Kabaka ku ssimu. Kivudde ku kyagamba Obuganda nti yayogedde ne beene ku ssimu. Awo wenzijja okubategeeza. Mwami Mayiga endabada zimukubagana. Mwami Mayiga endabada zimuyuuguumye. Bwe kiba kya mpisi ky'ennaggalama, Mutere amuyitamu ow'ennaggalama, gwe yayita mu Kiriba ennaggalama. Kiriba yali musajja wa Kabaka nga mwami wa Ggombolola. Bw'atyo empisi zaamuzinda mu nju ye ku Lusebenju. Muka Kiriba yali ayanise Mutere n'amukaza n'amuteeka mu kiyungu, n'amuteeka gye baatereka oba mu kyagi. Kaakati Kiriba empisi zaasooka ne zijja ne zirya Mutere omulundi ogusooka. Ogwokubiri Kiriba n'ayeekweka. Omanyi empisi teri kitya nga mpisi ng'ogikanze. Empisi zajja ne zirya Mutere. Kiriba owamumatuka yo n'omumuli n'azikasukira omumuli. Empisi ne zimuddukanira Mutere mu maaso yenna gwe zaali ziridde. Ebyo bye biri ku Mayiga. Mayiga komya obulimba. Ensi ekumanya oli bulimba nnyo. Naye bannange Abaganda mbabuulire, amannya nze Ndagirita Jjuuba. Oyo tannayogera na beene. Tannaba kwogera na beene. Mukwate byange abalimba. Ayogedde ebyo asobole okubalemesa okuvaayo mu bungi okujja Emmengo okumubanja Meene Ssaabasajja Kabaka. Kye kimwogeza ebyo. Mu byayogera temuli kituufu n'eki.
abalimba. Mpulira bulungi? Temuli kituufu abalimba era ng'omulimba bw'abeera bulijjo takobwa kulimba. Mayiga leka kulimba Baganda, tonnayogera na Beene. Bw'oba wayogedde naye ddamu olutambi luno ogambe nti wayogedde naye obudde bwe buti essaawa bwe ziti. Tonnayogera ne Beene, leka kulimba Baganda, yogera birala. Tonnayogera na Ssaabasajja Kabaka. Mwebale nnyo okumpuliriza. Tetujja kutambuliza Bwakabaka ku bulimba. Ekikolwa kyennyini ekyokuba noga nti wayogedde ne Beene kive mu Buganda. Ekyo kive. Ate oluvannyuma lw'okwogera ekyo, ekikolwa ekirala ky'okoze kwe kulimba kuba tonnayogera na Beene. Tonnaba. Olimbanga bulijjo. Abaganda baga nti kubo lya mulimba likala mu manju. Ate omulimba asaana mukkiriza. Mwabakuba engalo mulyerowooleza ddi. Oli ne musajja n'avaayo yabalimba dda nti Kabaka alwadde alajje bino n'ava n'abaga nti nayogedde ne Beene eggulo. Bukyanga abeera mu Bwakatikkiro yali abagenda nayogedde ne Beene ku ssimu. Oba abadde atubulira mawulire nga tekibangawo. Amazima gali nti Katikkiro olunaku lwajjo tonnayogera na Beene. Ge amazima amasengejje. Njagala oveeyo gambe nti ndagire tajuuba by'oyogera nze mutuufu nayogedde naye bwe kiti. Omusajja abalimba mwesibe bbiri mutandike okugenda nga mwekalakaasa kw'embase zonna eza Uganda ebweru wa Uganda ne embase endala mwe ze mulaba ezisaanidde okwekalakaasizibwako. Mulina okwekalakaasa, tulina okutegeeza ensi yonna nti ono omusajja Mayiga terrorist. Mulina okuteeka ekifaananyi kiri eky'omutaka gwe yakatta mukigatte ku bibye mubiteeke wamu. Tubuulire ensi nti omusajja aterrorizinga abataka. Teri kyali mutaka ayinza kwogera. Ajjayo omutwe gw'ayogera gwe batta. Batadde amasasi mu Buganda. Mayiga emmundu zalumba Ssaabasajja Kabaka. Ssekabaka Muteesa Walugembe ne zimufulumya olubiri. Mayiga teyakwatibwa nsonyi kuzza mmundu mu lubiri kuziteeka ku mwana wa Beene eyafulumizibwa mu Buganda n'emmundu. Emmundu ffe tetuzaagala ku Ssaabasajja Kabaka kuba si wa byabufuzi. Era bwe zimubeerako zina kumubeerako mu kyama. Nga bamukuuma bali mu ngoye za bulijjo si kutiisatiisa bantu. Bataliyoni nnamba naye bangekuuma Katikkiro. Nedda. Oyo si ye Buganda gye twagala. Era eryo si ye ddembe eryassisa abaana baffe eruweero. Tetwagala nga amagye kujja kuwamba Bwakabaka bwaffe. Obwakabaka bwaffe buli ku nnono. Obwakabaka bwaffe buli ku butonzi. Obwakabaka bwaffe buli ku myoyo. Tebuli ku magye n'amaanyi. Obwakabaka bwaffe buli ku Katonda. Tebuli ku bigambo ng'ebibyo gwe Mayiga. Kuba wafuuka omukulupi omukumpanya omuyaaye mu Bwakabaka. Teri akwesiga ne bw'onovaayo n'oyogera ki. Va mu bya tokwesiga kati ate ovuddeyo olimbye Abaganda nti wayogedde ne Ssaabasajja Kabaka. Wayogedde naye essaawa mmeka? Olunaku lwajjo lw'otugamba. Lwaki olimba ensi? Koowako obulimba. Mwebale nnyo okumpuliriza. Mpozi ekyali kye njagala okubagamba. Temusazaamu bintu bya kugenda kwekalakaasa kubanja Kabaka temulekaayo. Oyo Mayiga abalimbye kwetaasa. Mwebale nnyo mwebalire ddala.